embeera eyonoonese ekyetaagisa okulongoosa kati okulonda abakulembeze abanaalowooza ku bantu. Nyanzi tombuulira Nyanzi tombuulira nza n'okujja ku akantu kano ndenva mu sho tombuulira Nyanzi tombuulira Nyanzi Fred oyo omwana nasoma naye yali musajja muntu mulamu nga tukyali ku ssomero mugende musome omanyi gwe ssente omusimbi gwe yajja mu bantu abeesimbyewo abo bakeesa baba yagubajjako ekyo kyagwa akati nti kyekyaleeta ekyo kati banonayo ssente zaabwe otombuulira oyo tomumbuulira Nyanzi Fred ate mulya nnyama tombuulira tonna kyombe mulya nnyama ali Makinde anti ajja ne ku Bwalodi Meya mugamba ali Makinde ajja mu Bwalodi Meya oluguudo lw'e Salaama baruyisa mu 2016 okuluzimba era ne wafuna looni ya kadde ka $1 kuva mu African Development Bank n'okutuusa kati luzimbibwanga ne sente akakadde ka $1 ke baleeta tewali amanyi gye kali oluguudo lukyali awo kali kakusasulira bali abali mu bali n'oluguudo lukolebwe terukolebwanga n'akakadde ka $1 twali gye kamanyi mulya nnyama yogera amakakadde ka $1 kali luddawo oli Makinde ye kyamani we Makinde ye meya we Makinde sente ezo zajja mu biseera by'omusajja oli omuzungu Kiraka oyo ye musajja yakola enguudo zonna ez'e Makinde okitegeera onakoze eki genda olabe ebibuga ebiguudo by'e Makinde ebifaanana genda yolabe anti obuyinza KCCA yabubajjako eyo meya waggulu nedda ekyolimba genda Kawempe olabe Sserunjo gye bwakoze enguudo genda ozirabe nifuwa ne waffe embeera ze nga takoze kati kyetubuuza kati mwe muli awo muri mu bintu ebyo tusimanyi zimwe wanyo mulya nnyama genda olye ennyama agenda girya ennyama gendo lyenyama omulyenyama gendo lyenyama nze anti zikatsimba manyi kati ani asaana okubeera Lord Mayor twagala Lord Mayor in fact nze sinani nandize nogenda okula gwe buli kifo kyonna okyagala kati ze kampule ze sijja by the way ze sijja na kwesimbawo ekyo kankikubuulire nze njagala kubala ababano mbalabise kisooka nze ndi mukambwe nze omulonzi ayinza okwogera ebyekisiru nenva ku kaddala nemba nga amubuuzaako amanye nengayiwa nze ndi mukambwe nnyo katugenda kola nze mulonda abantu abagenda bakolera nze sinza kudda mu muzanyo gwa bubbi sinza kudda mu muzanyo guno gw'ekisiru sisobola nenimba abantu nti nabye ngenda okolera kampanga sigenda bikola sisobola nze tugume nze nja kusigala ngamba kuba ngamba rondola bye mukola nze nakunze nkubuulira amazima ogenda kuba bakube nze ngenda kusigala ngamba rondola bye mukola nine ekiseera kye ngenda okutandika okuteekawo ekibinja eky'emigo no bakuba kiboko nenga fatubukuba bukubi kiboko nze ate nkwatagana ne Mutabazi owejindi naye tugenda muteeka ku Rwemiyaga wagundi wa Rwengo tugenda muteeka ku gundi olabe ku squad oyo okolabe bana byafuzi mu batimpule butimpuzi nze kugambye kusanga ko muri amanyama ngori ku nyama oli abantu bali mu kubonaabona mboko 5 nga twali ate bokwatayo tetujibala muri nyama ne Nyanzi ne Lord Mayor Salongeri yasirukwago osingako ne Lord Mayor Lukwago kubanga ye musajja watu yesirikira nali akasente ke ne bano ate bajja tulekanda ate nga tebana kye bakola nze nakowa obulimba Lukwago manyi talimba ye era tasuubizanga abantu ngenda bakolera kino yali akigambya yali akigambya talina gwe yali agambye ngenda kola kino ate kiriwa mbude kiriwa yali gwe yali afulumizaako manifesto gendo ononye manifesto ya Lukwago weeri ya Kampala weeri nti wasuubiza nti ogenda kukolera abantu emyala ya jabuzi n'amajegerege ne wano nanyenyamu amanyi okunyenyamu bono daawo nanena president abasoga bakuba nti yanenamu yajja yanenamu ne Salongeri yasirukwago ndoza bambi ekizibu kyafuna bamutuusako obulemu obwa wansi no wansi ne kiba nti nayinza okubanga takyasobola kukola bulungi yayinza okubanga ti yali bulungi okuva emayiga ffe batufumita n'empiso naye kati ate tulasa tukuba bulati engeri gye bajanja Lord Mayor okunyiga obunyizi kungulu tekiyinza kumutuusa ku ekyo Lord Mayor bamunyiga nnyo naawe abo basajja banyiga balaba omuswa guli gwennyini nze banfumitira ddala ne egundi yennyini naye wendi bakufumitamu empiso munankani gundi ono minisita kati owa public service yali minisita wa security ono mululi mukasa bangamba nenegayira linga mumpeyo akasente ndi bubi bino byensaba akamwanyi akamwanyi kali kusuula awabi ne bandagirira
bwe bandagirira bagamba genda nengenda mu office ya president eyo netora bagamba nti agenda katolo akamanyi gwegala kaki nga ndi bubi nali nsoma njagala ku wakisa fees bakuwe bakiri ndi basali ya State House kyebakola nga mululi mukasampa sente ateza kichupuri yakuwaza bichupuri yampa za bichupuri nengenda mu forex bureau nga kugundia yampa dola bazali 10 nengenda mu forex bureau awo nga crossings ogenze awo nga ku Uganda House bwe ntuka yo songa basindiseyo n'abantu bali bagala banzije bamare mwaka janja akati bwe ntuka obankwata bukwasi ngo ile chupuri cyo nwankwata ne bantwara kugunde yo mu safe house che bankola ayayayaya navayo ne bansibo kumare na ku 14 eyo je bansibireyo ne bandeta ne bansura ku Buganda Road olunga soko tubulire embera gye wasanga mu ndi ayayayaya gonya babanga bakusura mugoya nenge yasabye bwet yogera abaye katulu bagalo yogiriki munana nari simanyi Professor Semujumwe ebyo biseera yari yerangiridde nti Major General era yakulira abayekera bonna nari sikimanyi nti yerangirira atenga gwa President General nari Secretary General w'ekibiina kya National Freedom Party bantwara gundi bwete nengendo kugira bwente nandi abandi angesina kimanyi ekutwara yagala kungwa muye ati ne banzijayo ekukwene kugira bwete nereta amanyo ne bange kwate kigere bwo batogize byo no byogera ne banzijayo ati bandeta ne banteka mu nsanafu waliwo ensanafu enene bakubuna obusanafu nsanafu bazirunda batya basi de omutwe gwenkana guti bweguti naye garudde bwete nalyo kaba kutuuzaamu ekusimba amanyo ku kabina obeera bwerere no gobyengadde nkugamba bino ebyeri yasirukwawo bali bakutuuza mu nsanafu nekusimba amanyo kuno ate emikono baba bagisibye beera misibe nokutuuza mu nsanafu ne zikusimba amanyo ngataana nowulyanga wasiyo nayo bayogera no bagaba bannange ne bakujjaawo ekijja kwensanafu zino keka hot plate ate bakakola bati nza kabina koloza kwekali kuli kwensingo bweziteza hot plate buno obwezinze ayayaya nze tugume bakutuuzaako ng'olaba bwe bati ne bakutuuzaako ne kalyoka kakwocha uli akakuyingira kalinga akagenda kutuuka ku mutima bw'oba nakyomanyi oyogera bantuuzaako nze tugume nitugume gwise bizibu bantuuzaako ne bakukwasa waggulu bazinga waliwo akakoti kebakusibirako waggulu n'olengejja bw'oti ng'otunda wansi owulira nga amawugwe gayita mu kamwa gakirira yenabi bino ebiva mu nyindo binemira byonna livaayo ne ligwa amarusu ne gayiika katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata ne medication visas. Okumanya ebisingawo bufune ku 0770 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level ey'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalabye emikutu gyaffe gino mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero mwendi ne Council Gideon Tugume. Council Gideon Tugume ono nno musajja mulwanizi wa ddembe ly'obuntu era ayina n'ekibiina ekirwanirira eddembe ly'omuntu kye bayita Hiruda Uganda. Kati awo nno we tusinze ntumuleeta olunaku olwaleero nga twagala twogere ku nsonga eziwerako ezirimu n'ekibuga Kampala. Naddala kibuga Kampala ekyo njagala lwali tukyokubaganyeeko nnyo ebirowoozo mukulu Tugume agenda kubanga akyogerako naye kasooka ababuuzako n'oluvannyuma nkomewo n'ekibuuzo kyenjagala okumuwa. Ssebo sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba abalungi bassebo ne bannyabo njagala kubalamusaako nti musiibye mutya mwasuze mutya bassebo ne bannyabo abaami n'abazaana basawasajja kabaka omanyi kakati ekinseseza ngenza okulanga omukulu ataddewo kamera
nange lenga nti leero luno Mukama Katonda ati naye nga mwenna okusinziira mu ggwanga lyonna banaffe abali awo e Rwanda mwaramuse mwaraye abali e Kongo awo habari za asubuhi bonjour bonsoir comment ça va bien waliwo abali awo e Tanzania awo habari zenyu wa jamen abali awo Kenya Nairobi iko namna gani muchala na Nyanzi njagala kutumirako mwenna abali e Sudan abali ludda wao assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'abalala mwenna njagala kubara musako nti muri mutya mwebale kubanga mukola byonna kuranga mwebezaawo nkimanye ebiseera bino bya muzira abali eyo yonna guba kuba nnyo naye tewali kyakola Mukama Katonda bwatyo bwe yasalawo gundiyo riziki eyinza okubanga eriyo gyoli so ginoonye ogifune njagala kusaba mwenna abali n'obulimu bwe bakola bw'obanga olina kacaayi k'ofumba gwakya kufumba kacaayi enaku zino biseera bya mpewo fumba kacaayi kafumbe bulungi teekako ebirungo yes ate yambala bulungi kagoyeko kajjeeyo bw'omala okufumba essaawa z'okuweereza yambala kagoyeko oba kakika musalankwa oba kakikambali abantu abantu gwe mulimu gwe office yo soko bikore mu office eyendalo jajifuna ruvanyuma abasigadde mwenna bakola emirala gye mukola mwenna weise bulungi ku mulimu weise bulungi kubanga owoli wogenda atakufunira omuntu agenda okutuusa ku level endala ne ba customer benyini be muli nabo be bagenda okubatuusa ate ku level endala obeera ne customer encha nakuteeka mu sente oba nakutuusa ku mulimu ate goyagala so tonyoma muntu gwali mu bbaala gwali mu katale gwakyana kyakola kyonna kikole bulungi rabika bulungi bw'oba olina kakarufuwa kefuweko bw'oba olina koteeka ku mwakateekeko lebika bulungi beera smart ate yogera bulungi n'abantu tovuma ate wegendereza ebirwadde teweewaayo tomala gegabaguza ate naawe tomala gasabasaba gosanze embeera Uganda ene jatunyumira mu myaka emirala egiddako oba kunyumira abaana baffe oba bazukulu baffe mwebale nnyo mwebale ddala muwulirize nga bwe tugenda mu maaso kakati nga tetunaba kweyongera kugenda mu maaso simanyi oba haji ensonga yange agikoze kusigiraba wano naye ejja kutuuka sinagiraba gikebera wano sigiraba ensonga ensobedde simanyi bwe ngenda kugikola naye kakamera kakano weekali tukatambuza bulungi nnyo kamera eno ekwata buli muntu yenna ne bwe baba bano abagaba obutwa bano bannaffe abagaba obutwa ebakwata bulungi nnyo waliwo abeekangabiriza naye nga bagabi ba butwa emukwata ne bw'abanga yeekangabiriza ate yo emulaga evidence kale nno bw'obanga gy'oli oyagala kamera eno ejja kukwatira abantu mu mbeera zonna eriko n'akalongooti bagiyita mpulirizo eriko empulirizo kale nno gwali eyo ate mwana wattu bagisetinga ne ku simu yo noba nze wali ku mudduuka lyange bwe mbanga njagala ntunula butunuzi bwe nti nemanya buli kimu ekitambula so nungi nnyo mutusonyiwa amasasa agafugago naffe tuli wala nago banna ababbi be bagoba oba abantu basimanyi kakati osobola okuba ku simu noti 7 noti 6 6 8 noti 7 noti 6 6 8 3 noti 7 noti 6 6 8 3 5 yeyo kamera tokubira kwezi kumubuuza kamera naye ensonga bwetyo nyongera okutumirako bakwano bange abali mu ggwanga erya America mwenna mwebale kubeerayo waliwo bambi abampereza obubaka nga baga nti kwezi twalabye ka vidiyo akakuvoola akakuvuma abagagga tetuyomba ate abagagga tetulaga bya bugagga byaffe si bwe nkiri mukulu tugume abagagga tusigala tuli bagagga ebyobugagga tebabiranga olw'ensonga eyo ako ka vidiyo tekabatabula abantu bwe batyo ate oli bw'aba yakola ekintu bwe bakyogerako yeekangabiriza nnyo kale nno awo tusaasirire omwoyo gwa Jakana ne tugamba nti Jakana awummule mirembe Mukama amusaasire naye n'abo abaamutwala mu kufa
nabo mukama era ajja kubasasula abajulule ajja kubajjulula kale bwe tutandise programu yaffe y'olunaku olwaleero ndi ne mugana Gideon Tugume Kampala ajjudde ba opposition bakansala ba opposition ababaka ba parliament ba opposition ne Kampala atufuukidde kikampala ebizibu biva luddawa sebo webale ebintu byolaba ate ebyo bikyali bitono Kampala kye kibuga mwotuuka ng'okusala ekkubo weetaaga Yesu Kristo oba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusaza ekkubo ake osale ekkubo bw'oba tebakutomedde ne bodaboda owa takisi akutomera bw'aba takutomedde owa takisi owa kagaari akutomera bw'oba wakagaari takutomedde omuntu muno akutomera akavuyo kali mu kibuga e Kampala ebinnya by'ebinnya amazzi ge mazzi entobazi z'entobazi enjara yenjara mu Kampala kye kibuga kyensobola okugamba temuli yadde kasimu kosobola okugamba ak'olukale koganto osobola okubirako muno temuli call box za gwamuda mu Kampala temuli byonna byafa ne babibba n'okubibba mu Kampala mwe muri omubbi ne wooyimiridde bw'oba ogira bwoti akusala ensawo mangu nyo nazitwala mu ddakiika 2 abayakusaze ku bantu 3 b'otambula nabo 2 babbi omwali kurudda wano omulala kurudda omu yekaye mulamu omulekaye ne ate yegwa atambula kataba kutambulira ko nize kubye nkubuulira bino mu Kampala muno ng'ogenda okuliira ekyemisana n'omala okuwaayo sente zo n'okirya bw'oba tolina amazzi emmere ekutuga ng'oli akulaba nga tewali akuwa wadde nga teri yadde otuzi tuwakyali n'amazzi nti wabeerawo amazzi mu restaurant mu mateeka g'ekisawo wateeka kubeerawo amazzi abatasobola kugula teri bw'ogenda mu restaurant oteeka okulya emmere nga gw'olina amazzi bw'oba tolina za amazzi emmere ekutuga nga nanyini restaurant akutunudde bw'ati amaziga ne gakongoka nga ogwa wali nate nga tewali na ambulance egenda kujja okutwala mu ddwaliro okunyangirawo olina akamwanyi okujjako ng'olina ssente banamala zikujjamu ogwa wali nga tebanakukwatako kukwata misuwa kudda engulu basooka kujjamu ssente ziri mu nsawo kyekiri mu Kampala ekyo Kampala kyekifo nti bw'ogenda mu restaurant n'omala okulya omusulo ne gukuluma olina okuba ne ssente zigufuka kyokka mu restaurant tewabeerayo wetweyamba olina okusasula gobadde kiwabadde olina okusasula ssente kuliko atuula ku tooyi asasula siringi 5 ebyo byayiwa kiri obisalaawo kakati obona ofa bufi bino byekubuulira biri mu Kampala wano gobadde wa wano biri mu Kampala wano nende emmere olina okusasula siringi 5 okufuuyisa ate bw'oba owarongo ate awo ndowooza kati zituuse mu 10 mu Kampala wano longo naye yetagisa sente yes atenga wali emmere wagiriridde mu restaurant eyo mwobadde teri teeka ligamba nti omuntu okukola wooteri mu kibuga oteeka kuba alina kaabuyonjo oteeka okuba nga olina amazzi abantu okunywa oteeka kuba nga tebyo byonna tewali ebyo byonna biri mu Kampala yewali etakisi nti enkuba bw'etonnya bw'obadde oba kutambuliza 10 ojja kusasula siringi 15 ate nga tonna kyakukola kituufu kyekiri mu Kampala nga tonna kyakukola ye muntu kasita takisi ziwera nti enkuba yatonye jukira omwana yagenze kusomera wamadde 12 bajja musaba 15 ogende gayaaza nga tazirina ye Kampala yeriyo paaka bw'ogenda mu paaka empya n'enkadde yonna tewali kantu yadde kashedi k'otuulamu nga wano wetutudde bazimba kipaaka temuli yadde muntu watuula temuli yadde kashedi songa atedda fwe twagira mu Kampala nga mulimu obuyumba teri muntu asobola kuzimba paaka amazima n'atateekawo ki n'atateekawo abantu batuula kakati eyo Kampala temuli yadde kwotuula omusabaze tannako yadde kwegame enkuba bw'etonya bo nebakuba nebakubira nebaplana ba Kampala bo bali kuki ati katize kwenkugamba nti Kampala kwegamba ebizibu byonna bitandikira mu Kampala bikusobera n'okusobera noga kino kibuga kya kika kino naye ati Kampala ba opposition bebagirimu anti bebagirimu kiki ekibalemesezo ogituukanya n'omutindo era nzijaawo awo wengenda okujja Kampala waliwo obubaasi obutwala abantu kati nga abagenda egayaaza awakula ennume babutuula ku busituulu buno bubeera mu nnyumba bwebateekamu munda nze kubuulira bwemba nimba nze sisobola kulimba nakugamba bateekamu Johnson City ng'otuula ku butebe makati wandibadde nti abantu bayitamu bwe bateeka obutebe busituulu kwe batuula abantu
kikikweza muwendo tewali kewesigamako tebafaayo bwabatwala butwazi walonde kenalinyamu nga kalimu bwa plastic vane bwa plastic ebikubi tambulira muri biri muri enkuba etonya netonya bweti nikatonya kutonya neyika bweti mu bantu tonna teriyayogera teriya the minister w'ebyenguudo wa transport agamba nti banaye muteerewo abantu entambula etegerekeka tewali biri awo abantu batambula iyo Kampala bwetu bwefaanana Kampala yo kwegamba yafuuse ezibu nnyo tewali bwokerera eri wansi eno nga wagenda ku Blue Room eri gye twalina ofisi ya National Freedom Party wonna buli omu ayogera lulimi lwe ng'ayimba ennyimba ekibuga kireekaana mu kikuubo genda yorabe buli omu ataddeko akazindaala akagamba 5 usimanyi 10 empala ya 3 biki otambula n'obulana gyoyita n'amaloboozi agareekaana eri wansi toyinza kumanya anaatunda ki genda yogorabe ekigenda mu maaso eyo Kampala erina omukulembeze road mayor naye bw'obuuza road mayor akola mulimu ki tewali akubuulira bw'obuuza bw'obuuza atagayisizaawa bw'obuuza bakansala 10 okusinga basuka n'ekyenda bakola mirimu ki tewali akubuulira Kampala bakansala 36 badduka dda mu kibuga Kampala ne bagenda ebweru ku kyeyo naye n'omusaala bakyagufuna sente yamuwa musolo bonna ba NUP sente yamuwa musoro NUP yatusara etusaze nnyo nze nkubuuda amazima bonna ba NUP temuli mu ba NRM ate bali bameka be NRM bali nga basatu bonna NRM anti mukugambye NUP yatusara eyo majority nini bali obogerako anti ne minority nabo babogerako kati nedda njagala kugamba bwoba ekyatulondesa abaana abo tetwabaronda kwambala bukofiira twabaronda bagende balwanire ensonga z'omuntu wa bulijjo tebalina kye boogera twali kigenda maaso Kampala yonna afudde bw'olaba ebinnya ebiri mu kibuga Kampala otya n'okutya ne bambi kansala Sebuufu agezezaako Sebuufu yava mu DP simanyi byakola simanyi oba mwali akole kakati obuguudo bw'e Kampala buli bwe buti naye mu kaguudo k'e Kampala mwe bateeka ebibanja ate mwe bapangisa emmotoka okupaakinga tusasula omusoro tusasula buli kimu KCCA mu Kampala osasula esente ez'obupangisa n'osasula sente ze bayita ground rent n'osasula sente ez'okuyora kasasiro era aba KCCA bampereza jjo message ngende bagerekere ennyumba zange omusolo kakati bampereza message wano ne bangamba nti no mwami Kwezi yangu ku nyumba zaffe ziri ezino empya zakagwa kakati awo nze wenkubuulira kati bo balina ne baburoka ababanoonyeza abazimbye amayumba babagira n'obwoba otandise okuzimba bajja naye amayumba ago ge bazimba na buli kimu ge bajjako sente tomanye gye bazitwala mu Kampala mwe muri abakola mu KCCA abakola mu gundi zino enforcement ate bo bapangisa abantu ate bakola ebitali bituufu abagundi bwe bekarakasiza abasuubuzi baleese ebintu nibabiwa mu Kampala wonna ekibuga kyonna yes nolwagerero gendayo yes ababawadde olukusa ababafunyemu sente ba enforcement officers ate sente bazitute mu KCCA nabo balya zaabwe tubuuza Kampala tusasula emisolo egyo gyonna lwaki enguudo mwe twali parkinze omumotoka bwaffe ate mutusasuza n'okupakinga mu luguudo kyokka ate nga Kampala enguudo ezo zaffe ate Kampala ali mu president's office yes sente zamuwa musolo kakati lwaki batupangisa okupakinga ogipakinga wano ne bajja ne bagiteekako ekigundi ekyuma ne bagitwala okugijjayo emitwalo 12 omukaago ogwagisise n'omukaago ogwa penalty kyokka obadde ogipakinze mu luguudo lw'osasulira omusolo naye ate bakugamba olina okusasula n'osasula buli kimu kyonna nasanga ba enforcement bambi bali mu kutikka wali namuŋŋoona waliwo abakyala batundirawo bufene bwabwe fene bamutise yenda bamutadde kuli neweebuuza nti kakati mwe temulina kisaa abaana wakati omukazi atunda kafene ke ka mitwalo 2 okakutta okatutte tobabuulira bye bali awaka owulidde byeyade ewaabwe abantu bali bubi bakwata ne batwala ku KCCA omulamuzi abeera abalindiridde omuntu amusanze n'amenvu ga siringi 13 n'amusaba akakadde ojjukira omukyala gwe baakuba embeeko nga ayetise miyembe oluvannyuma ne bamutuleetera nga sente ze yali ajjamu yali aweerera mwana we ku University Makerere kituufu bwe kiri
naye amukuba yalemererwa n'okuweerera omwana yamusuulira mukazi. Nze tugamba nti bannange kituufu okuuma ekibuga nga kyo mwandikumye ekibuga nga kiyonjo naye mmwe mwennyini ate mwe mukikola ki mwe mukijja wamawaza okusanda abantu buli wamu bagenda ne babajjako ssente enforcement officers ne baleka ne bakola ebimuli byonna ne babyonoona ebimuli bye baasimba juzi amu Kigundu yateekamu ssente milioni kumpi 2 basimbe ebimuli nga tukyaza abajjenyi luli byonna babijjeeyo lwaki tebabawa ebifo ebiri gazetted ne babanga mwe bakolera kakati ze kyenjagala okugamba Kampala byebizeewo muri Kampala anayamba Kampala anayamba omuntu wa bulijjo temuli yadde mazima yonjo nteno tapu omuntu ali mu kibuga e Kampala bw'atambula n'akoowa asobola okunywa ku mazzi tekuliko wootuula nti osobola okuwummulira wano waliwo akatebe tewali Kampala ne yali City Square nga weeri y'abantu bagizingako mutuulamu poliisi tekukiriza poliisi yewummuliramu bakusanga bakuba emigo gitagambika awe Kampala awo poliisi yewummuliramu kakati mwe njagala mumbuulira amazima genyine omuntu ali mu Kampala embonaabona gy'obonaabonamu njagala mulabe temuli yadde kayumba nti ka muntu nti asula wano temuli yadde kantu nti ki n'abasula ku beni kiwanuka abaliko obulemu KCCA babasolooza ezokwebaka nabaddeyo jo babasolooza buli muntu yeebakira siringi 15 bazijja luddawa basabiriza abakola obuntuntu obw'enjawulo basasula siringi 15 buli lunaku naye basasula abantu abali mu kesi naye tokimanyi nti atakwangisiza ennyumba osinga ng'obala emitwalo 15,500 ennaku 3 y'emitwalo 15 anti kakati tofuna akanyumba ak'etaano kati abala nk'omuntu aliko obulemu okutambula okuva wali okugenda katugambe mu Kivulu si kyangu akati yenda asalawo akole ki abeeraawo kati ebyayi babisalawa so tetumanyi ndoza mukaveera bwe bamala obisala mukaveera ne basuula mu omwara gwonna gujjudde kazambi ali mu buveera gwe wali olabyeko gwe kankubuli Kampala enkuba bw'etonnya abali mu Nzigota abali mu Katanga abali mu Kivulu nga basumulula ebintu byonna bigenda mu gundi mu mayumba g'abantu obwana osanga butambula nga buyita mu kazambi mwe buyita eyo Kampala teryakufaako abantu tebeebika abantu balina kye balya enjala egenda kutta abantu naye bonna bali awo teri gavumenti ntoba eyambako kino oba kiri tewali Kampala talimu nteekateeka yonna alina road mayor alina RDC deputy bali bana oba bataano bana erina minisita n'omumyuka we erina bannange erina Kisaka erina bateknokrats abali bonna bajuddeawo ne bakeera bukezi kuleeta amamotoka kupakinga awo okulya nakunywa nakulaba ngeri gye banatulugunya abantu ng'olutuukawo twali kyala kye bakola kusayininga vouchers za ssente nga basayininga ssente nga bagenda gundi akapapula kanga katuuseyo dda mu ofiisi yeeyo byebibeerawo tebali ku bantu omuntu wa bulijjo ali mu kubonaabona teri amufaako teri ayagala kumanya teri ayagala kukola ki yembeera eri mu kibuga Kampala bannabyabufuzi batukoze bubi obutagambika naye kakati tugenda kukola tutya okuvunuka embeera eyo ate okuvunuka embeera eyo mwetaaga abasajja abakambwe nga batugume nze nandise ku bwa road mayor oba nandibadde nga technical mu kibuga Kampala kyono kya Kisaka n'otandika tugume nze nesikiriza eryo efujjo erigenda mu maaso eryo obekitegeera ne mukyala Jennifer Musisi yali takoze yali mukambwe ekyovola yakola ne kantu ke yateekako wali kati koda bakamenya naye bakozesa miliyoni 600 okateekawo naye tekamalade emyezi 3 nga kasita yavaawo ne bigenda tekyali kintu kyonna kigenda mu maaso mu Kampala twetaaga omuntu asobola okumanya nti abantu abajja mu kibuga beetaaga okuyambibwako twetaaga okubanga waliwo abantu basobola kunywera amazzi amayonjo nga siga ssente olinga ne bw'aba mulwadde asobola okugenda wali n'anywa kutuza okuyonjo otw'obwereere edda twabeeranga awo nga tukusomera ne Lukwago simanyi lwaki yeerabira nga nze ndi ku Kampala secondary yali ku Kampala high nga tukutambula ne sowaani nga poliisi baleeta akawunga tukaliira awali paaka kati we twaliranga akawunga nga bamanyi nti awo wali abawejjere bonna nga bajja saa 6 poliisi kyovula abantu bali baagala nnyo poliisi ng'ebawa akamere akawunga ejja nako ne tulya akawunga wali ne tumala ne tuddayo nga n'amazzi weegali n'amafumbi ng'erina amazzi kati poliisi ekwaniriza olwaleero kakati okulaba poliisi bekuteeka buteesi munda oba okitegeera naye luli twalyanga akawunga okitegeera kakati mu mbeera efaanana bweti amazima gennyini nga Kampala ali bwati tukole tutya twetaaga omuntu ng'asobola okumanya embeera z'abantu
tuteekewo bintu ebyolukale twetaaga TV gagadde ku State Square ey'abawejjere balabe bigenda mu maaso mu ggwanga saawa emu amawulire ne gatandika abawejjere ne bayimirira ne balaba amawulire okitegeera awo nga luwa amazzi ag'obwerera g'okunywa abantu banywa ku tuzzi okitegeera yasiibye enjala tuteekewo ku ebifo wakiri tufumbiremu obuugi omuntu ave eno muwejjere anywa ekikopo ky'obuugi ekyo tuguma oyogedde kinene olaba batwala buugi bwa covid kaakati obwe bafumbirawo buyinza okulabika anti kyenkugamba kati kibeerewo okimanyi tulina abagaga abali ready okusupportinga projects bwe zityo bangi nnyo kaakati sokolabe mulwana aweereza amata emulago naye gagendawa babituusa oyo omusajja yali musajja yalekawo programu eyo n'agamba muwenga abalwadde amata era gavaawo mu dayare gundi ya mulwana eyajesa omwana yasigala mu bintu babula mulwana mukyala nnyo babitwala n'abantu otegeera naye kaakati tukole tutya embeera ng'efaanana bwetu twetaaga ebitongole ebyenjawulo ebisobola okuyambako ekibuga nze ntembula mu bibuga byonna naye mulimu ebifo byogamba nti bino byabawejjere bw'ogende South Africa waliwo gye bayita Soweto naye Soweto abantu emmere babafumbira ku kammere akawunga bakayita paapu nange nagenda nenkalya South Africa waliyo enkoko zezisinga n'ennyama nyingi nnyo n'enkoko era abaana bafumbira enkoko bisepiki n'ogenda eri n'olya bakologa bukolozi papa akawunga kali bakayita papu tikote kalinga kawano kalinga bora bawakiri kalinga bora amatooke no kalya n'olya akawunga n'olya akawunga n'enkoko n'owuta supu n'ennyama n'obeerawo n'ogenda ku street n'obwo osulawo obokitegeera osulawo ng'olina koolidde n'abantu bali mu kukongoka bali mu kufa poliisi yawano ye bwekusanga ng'oli wansi n'obwanga ogudde wali nga bamba enjala yekuluma ye kutwala amulagwo ekujeni bakusoseka wansi w'ekigundi kyabwe kiri bakutwala emulago tebakulinza kukujja mu nsigo kibumba biki batunda bitundu tebakulinza bw'oba byenjogera bya bulimu banga yebakawula be ojja kukola wa poliisi bakukwata bateeka wansi kugulu tobabuulira olutuuka emulago nga bakulu bakolamu omulimu mwe temumanyi lwaki poliisi eyanguwa nnyo ng'omuntu yafunye akabenje eyanguwa nnyo okugamba nti emutwale naye gyemutwala wa 9 ku buli 10 abagenda emulago mu mbeera eyo tebavaayo bagenda basokowa baga nti bafudde yagudde wali atuli yafudde ne twebuuza abakola mu kazolite y'emulago bo bawonya baani waliwo omusajja akagaali kamutomerawo ku bombolodi ng'ogenda kutuuka ku poliisi y'ewandege akamotoka kamutomera ng'ali ku kagaali nga ndaba bwenti ne bamuteeka ku mmotoka ya poliisi ne bamutwala emulago kozi muwayika ngende ndaba omusajja olubambi osanga muwejjere naye yange nenjivugirako ne ngenda okutuuka wali ngamba buuza ebikwata ku musajja oyo batomere mbu afudde kandi nokambabuulire ate gwe bwe bamutomera n'omuteeka mu mmotoka n'omutwala emulago tovaayo bakukwata poliisi ekukwatirayo kati kubanga nze na followinga mmotoka ya poliisi ati gwe ogenda mutwara awatuufu wali we bajanjabira era abantu akumanya nti abantu balina effujo bamuteeka wali omusajja n'araja n'omusawo amuyitako buyisi tamukwata kubanga ye bamanyi balina omutwala eri bamusale nze nagamba nti abantu mulago erina emirambo 13 n'omusobo gye basomerako nabuuza ani yafiirwa omuntu we n'amudonatinga n'amugamba nti muwadde mulago emusomereko yani omuntu amala okufa ne bamusala kuva ku mutwe mpaka ku kigere waliwo birabyeko omwana waffe teyafiirano ekizimbe kya Sebalamu kyakuba abaana ku mini price mutabani waffe ow'ekasanda nekimukubiramu nze nali mumanyi ngenda okutuuka ku nanansi ekasubire nga nti mwami kwezi nti mutabani wo wano nti ekizimbe kimukubidde ku mini price abadde agenze kuweereza nga ngenda nga ndaba bintu nga ndaba mwami Sebalamu nga nkubira n'abantu be ngenda okutuuka emulago nga era ebifaananyi mbirira mu fayiro nga bamusala okuva eno wano basooka ne bamusala bwe bati awo bajjamu bwongo ne balyoka bamusala wano byonna babijjamu mpaka byonna ne babijjamu byonna babijjamu ate ekiwuduudu ekisigalidde nakyo n'okisasulira mitwalo 45 nazibamma oba wa mitwalo 45 ku kiwuduudu bajeemu amawugwe bajeemu ensigo bajeemu byonna n'obwongo n'ebitundu ebyo ne byekyama nabyo babitunda byonna babijjamu
ne waro n'emisuwa gye bajeno nga mu bigere najo ne bagijjamu era ye n'omusanga ali mupamba kakati ate bamara okumujjamu ebyo ate ne kiwuduudu n'okisasulira ne keesi nayo n'ogisasulira kati Uganda yo kati eryawo omuntu nga yagadde okujjamu ekibumba zovula nabagamba lunze byange kambitunde nga waliwo yali agambye nti bwofuna akatale munayo mugambe naye bangi bankubira esimu bagamba ne bwofuna akatale fena tugambe ni wabaawo omufere n'angamba nti nze nandi n'akatale ne mugambo genda otunde bya nnyoko yali agala kuli yali akungutu kutwala bya bwerere byangabe nzanzigiremu ensigo ey'obwere nga nze tuguma sanze dda ojja ng'onzigyamu ensigo ze nsumbi balako kutune kujjako kyetaaga kulaba ku kasi omala kuleeta ssente noziwa mukyala wange ne bankolera akabaga akasembayo bo balowooza nti bamba ebyange batwalire bwerere nze namugamba genda otwale ebya nnyoko tugume ng'oli musajja nnyo tali kidire yali abitwala yeyogeza lu Nigeria ne mugamba nze nkutegera oli muna Uganda oli muganda yogera oluganda tumbaafu oyagala kunzima emisigo zange nze togenda kubitwala musajja gwe tugenda esimu yagijjako bujja ngamaze okutegera nti omugudde mu lukwe yalegera nti ngudde mu lukwe naye ng'abantu mwenda bamaze okunkubira esimu nti munaye bw'ofunanga akatale jangu nange nkola ki ebyange kati Kampala eno bano abaana batayisobola bawejjera baki bo tugenda kukola tutya Kampala mugenda kukola mutya mwe mugenda kukola mutya gomanya abantu abakola effujjo ekiro obasanga ku street wali nga bali ku nsonga ku street nga bazikwatirawo kyere wali wennyini buli mubadde wa mukolemu ku research ensonga nga bagikwatira ku lubalaza kurayira kwezi ndi mukristaayo ku baraza bateekawo ekipapula wansi ne batandika ensonga ekiro kutandika saawa 3 ekibeera wali abaliko obulemu buli omu ali ku munne bana baliko obulemu ensonga be bagitambuza gwe kwezi kiri mu kibuga Kampala otemya okutya abantu abo buli gwosanga omukyala alina omwana buli gwosanga alina omwana tandika saawa 3 tandika saawa 3 olabe abakazi bo bennyini abeetunda basirinje 10 ezo batandikira ku 5 babucanga ebintu byaganye ne 2 ate transport amuzaya avewa ugomanya abakazi bali ku street mu Kampala beetunda wagenzeko ku Speak Hotel n'oraba abo bono bamutwaro nekirire no wansi ku bench wanuka kirya ku Duster Street genda wali ku Kampala Road genda ruda oraba abakazi abali awo oba basiba wa ne balayisi oba basiba sirinje 10 yesu nze nkubuulira sirinje 15 ekipapula kiri wali tebakutwara wala kiri wali oli ateeka wakagundike buno bulumu bwolowooza nti bakoleramu business emisana ekiro walimu ekipapula kino ebipapula ebiva ku box awo we babeera ayingira omwo sirinje 10 yesu ayingira omwo sirinje 10 yesu kuliko omukazi kuliko kondomu kuliko nezokusasula kwebyo ebintu kuliko 15 kuliko omukazi gosanzaawo kuliko kondomu kuliko nezokusasula mu kalumu mwogenze n'omukazi alina kwezizi 15 olwafunako ssente mmeka sirinje 10 biro omukazi sirinje 10 kondomu ezo 3 ne kalumu kabiri ino omukazi nga bafunye entono kati mwe mubadde ki mumubadde kimwe naye bw'ogenda ng'olina akasente n'oyingira omuvaamu nga tonadde 10 n'eki baba bakumaze dda bakwambula byonna n'osigala nga tonadde nenga tozirekayo kakati zoni yaŋŋamba nentuka nakola research n'oyingirayo Cariform asayingira ne Cariform bamusiiga wano ku bbeere maye mulimu abasajja bano balinga abatayonkanga ati bw'atuuka bw'ati nadda ku bbeere yo tulowe tumukubira ne bamujjamu ne bamusokoora buli kimu kyonna naye nga tagenda tazirina kati balina kwewala mabeere ati sigala alwaliro mbalabudde ati bateeka wano Cariform bamuteeka ku mabeere ati kisajja kyattu tekyakuta gundi ya maama waakyo kijja kireeta egundi nekigwawo nakakali mu sawo konna nendanga muntu bazitwala bangendanga muntu kati bwogitwala ewamanere kuwaayo emitwalo 10 mitwalo 5 notwalira abaana bafuna ekyokulya ati abaana bali abasajja bali wali ono bwamala okugwa nga gundi zimukwe nga bakusika bwe bati nga bateeka ku lubalaza nga basika bwe bati ng'omulala ayingira omulala ng'onayingira bayitanga bayita mu kooti gono osaaga gwe ne Kampala ntutugume gundi jangu ali nga babeeranga kwali ku layini ate kikuba nti basiru basajja bati tabuuza na kubuuza nti kiki abayayidde bayingira buyingiza abantu bali bubi abakazi awakati bakyabakwasa ku kantu
omukazi katenga tonna mu 5,000 kwezi Robinson no kugira ensonga beera tunudde eno bwati ati kakati towaguze mmere kati ye amanya kakati tano mbana jijewa nga nezemmere za mbuze kakati gwe amanya ogajja wagakola ensonga ogoboga jewa kati batuvaako atunula butunuzi tugumoddayo bwati nibakutunulira kibuga Kampala ye kibuga kati babali kibuga Kampala nzori yangamba bwabata na mitwale ebiri takyakwata ku nsonga awaka amala gisasulira omala kusasula mitwale atenga tojirina kakati ono bwagenda nafuna ow'ettaano wali naye nagira bwe kumuwa ebbere lirikoki liriko kalifomu byonna ne bamwambula nga tanna nakyalina kati yembeere mu kibuga Kampala abasajja bali mu mbeera mbi abantu bali mu mbeera mbi abantu bali mu kubonaabona naye tuwali abafaako ale mbeera tegenda kukyuka tebikyali bya opposition kati bino bino kya buntu. This is human rights. Nti abantu bali mu mbeera teyagaza teri abayamba okitegeera kubanga kino kyo kyandibadde kya butonde nobu batolina sente naye beera n'omuntu osobola okuhuumula mu mbeera y'ekintu ekikulu kakati tokyasobola tonnawo okola ki tokyasobola omukazi yeetaaga agula ka sabbuuni yeetaaga afune naye akakola ki kakati tolina ogenda kukola otya oba wakagira booti oyingira ssaawa 5 kubanga oyagala osanga wedduuka kubanja nga amaze okugalawo ne Land Road woyita kakati omale ate okukola ki okuyingira mu nyumba ogamba omukyala tagalawo nnyo kubanga zigi zino ziri ekaana ez'ebyuma osanga bakwita kuzaako azizaawoko osika booti n'oyingira obanga tonabakwebaka ng'omwami akugamba mukyala agamba mukama mwami nowage netu wano twali kantu tewasigadde ate abaana baawe n'obwana osanga temunebaka enjala eruma bulinze taata enjala obwana tebusobola kwebaka era kyetukola katuyita mutoninyira n'ogula lumonde wa 10 n'ogula ne buga ogula buga omusiike naye wa 10 oba nakati byebikyagulako sente n'otwalira obwana buli ssaawa mwenda nga obuli kuddaaku obwana bulya mwenda bulinga obuli kuddaaku buli ku lumonde buli ku gundi bwona embuto zonna zivuddeyo genda mu kibuga wano olabe genda ekatanga obwana bwona embuto ziri bweziti amatama gazimbye bwona buli bwebuti amaaso gavuddeyo bwona bulinga obulabe ekiwugulu buli awo bwe buli awo n'obuuza taata waako bakubuuza obuuza waaki obukamba obuli eyo n'omukazi akulaba agala kuwangulamu amannyo genda mu kivulo tandika okubuuza abantu timwasubize mutoolabe bajja kuwangulamu amannyo tebabuuza omuntu akeera bukeezi ng'obusungu bw'alina tobulabanga nako n'atambula n'agenda kyokka akayumba ka mitwalo egyo naye omwami akulaga tazirina ayingidde essaawa 9 ayingidde mu kayumba obwana bulidde lumonde ne gundi ziwera ssaawa meka alina okukeera adduke Land Road nga tannaba kujja ku mitwalo 5 ye mitwalo 5 nze nakugambako nali ku Kaleerwe nga nsula ku nyumba y'omusajja omusajja sente ne zinnema najjamu olugi sente nenzijja nenteekako ekiwempe najja kwa amabaati era nasula najjamu era nga sinagyendaga nayingira ssaawa 5 n'ekitundu senkagale wagenda okutuuka nga amabaati tekuli era nenyingira nenteekako ekiwempe nga kinaabawo kiwe enkuba netandika mwenda olagewa bw'ofuluma bw'otabeera diyu bakubaka ate bakubaka bakutwala ku polisi wetaaga emitwalo 5 okuvaayo egitaliiwo kati oguma n'abapolisi bakulaba balaba kunda bakuki oguma bugumi kati Kampala tugenda kukola tutya mu kati kyembagamba olowooza yandisanye ekisanja ekirala akati awo nze baneekamba buwulire mwe mumanyi mwe Bannakampala naye kakati ogenda niweebuuza n'ogamba bannange bakola ki ne road mayor waffe naye omusaasira yakole ki yafuna kamwanyike Prime Museveni yagamba yamulekera ebijegere byasigaza naye omulamwa gwagwawo naye yenoonyeza kalimuke abeereko wali afuneyo miliyoni ze zaafuna asobole okubeerawo naye embeera y'Abannayuganda si gwe waŋŋamba nti road mayor bali mu muzimbira nyumba bali muzimbira nyumba yandigizimbye okiraba kati embeera gye tulimu mu Kampala wano ebintu bye mbagamba mwe temumanyi abantu tebeebaka abantu basibirira meirungi ga siringi 5
agura ya mairungi natandika okumeketa mairungi gonna amatama gabazimba addaye n'amaaso amanyo gonna gakutuse takyali muntu alina amanyo agatukula gonna galiko kaboole omuntu akyalina yadde zisenya amanyo ebitundu 9 ku buli 100 mu Uganda abantu basenya amanyo ate balina ezigula akasenyi oba agunda erigundi y'amanyo eddagala ly'amanyo ate zikubuulira tugume kati ebikajjo byawa kikajjo kyani kyonooba kusanga ng'okimenya olabe gumubadde kimwe bantu bakyasenya amanyo bakeera bukeezi kutambula kugenda abantu batambula nga beeyogeza oli eyogeza binayogera biri abantu kati batandise okwogera n'oluzungu lwe bataasoma olutali nayo olaba omukazi yayogera kakati mwagala tugoyingewa katolooza lulimi kyolwo mwe mwagala tugoyingewa katolooza ali mubiyita wano kati mulaba bano abazina ozambe nemulowooza nti bali bulungi yembeera kati ono azina omanyi ozambe ekitegeeza oh God oh my God oh my God oh my God oh my God kino kigambo kya Rugundi Lingara zambe ekitegeeza God ati bw'aba agamba oh my God ozambe mwe mulowooza bali bulungi Zimba manyi nti bazino zambe bali kumaliddadi kubanga kutambuza busibe oh my God banange banyumirwa anonyaki abantu we batuusaawo kuzina omuntu n'atuuka n'okumuyimbisa oluzayire lwatasobanga nako batandisa okuyimba olumuluzayire mulingala ozambe siyo naye eripa ku mukazi yoya azira bwate ozambe ali ku kagunda ali ku kigundi kino oh my God oh my God video kena kalaba ng'omukyala atudde mu ntebe omwami ali waggulu oba luyimba kyolu anti kati zekakulya abantu bakyayimba wabula banoonya kati omuntu owakira asobora okubaako kyabakola ki kyabataasa embeera eyonoonese ekyetaagisa okulongoosa kati okulonda abakulembeze abanaalowooza ku bantu Nyanzi tombuulira Nyanzi tombuulira nyinza n'okujja ku akantu kano ndenva mu show tombuulira Nyanzi tombuulira Nyanzi Fred oyo omwana nasoma naye yali musajja muntu mulamu nga tokyali ku ssomero mugende musome omanyi gwe sente omusimbi gwe yajja mu bantu abeesimbyewo abo bakeesa baba yagubajjako ekyo kyagwa akati ati kyekyaleeta ekyo kati banonayo sente zaabwe otombuulira oyo tomumbuulira Nyanzi Fred ate mulya nyama tombuulira tonna kyombe mulya nyama ali Bakinde anti ajja naye ku balodi meya mugamba ali Makinde ajja mu balodi meya oluguudo lw'e Salaama baluyisa mu 2016 okuluzimba era ne wafuna looni ya kakadde ka $1 kuva mu African Development Bank n'okutuusa kati luzimbibwanga ne sente akakadde ka $1 ke baleeta tewali amanyi gye kali oluguudo lukyali awo kali kakusasulira bali abali bali n'oluguudo lukolebwe terukolebwanga n'akakadde ka $1 twali gye kamanyi mulyenyama yogera amakakadde ka $1 kali luddawo oli Makinde ye chairman we Makinde ye meya we Makinde sente ezo zajja mu biseera by'omusajja oli omuzungu Kiraka oyo ye musajja yakola enguudo zonna eze Makinde okitegeera onakoze eki genda olabe ebiguudo by'e Makinde ebifaanana genda yorabe anti obuyinza KCCA yabubajjako yongera waggulu nedda ekyolimba genda Kawempe olabe eserunjo gye bwakoze enguudo genda ozirabe nifuwa ne waffe embeera ze nga takoze anti kati kyetubuuza kati mwe muli awo muli mu bintu ebyo tusimanyizimu wanyo mulya nnyama genda olya ennyama agenda girya ennyama gendo lyenyama omulyenyama gendo lyenyama nze anti zikatsimba manyi kati ani asana okubeera road mayor twagala road mayor in fact nze sinani nandize no gendo kure buli kifo kyonno kyagala anti kakati ze kampule ze sija by the way ze sija na kwesimbawo ekyo kanchikubuulire nze njagala kubala ababano mbalabise kisooka nze ndi mukambwe nze omulonza ayinza okwogera ebyekisiru nenva ku kaddala nemba nga amubuuza ko amanye nenga yiwa nze ndi mukambwe nnyo nze mulonda abantu abagenda obakolera nze sinza kudda mu muzanyo gwa bubbi sinza kudda mu muzanyo guno gw'ekisiru sisobola nenimba abantu nti nabye ngenda okolera kampanga sigenda bikola sisobola nze tugume nze nja kusigala nga mbakuba nga mbalondola bye mukola nze nakunze nkubuulira amazima ogenda kuba bakube nze ngenda kusigala nga mbalondola bye mukola nina ekiseera kye ngenda okutandika okuteekawo ekibinja eky'emigo
no bakuba kiboko yenga fatubu kuba bukubi kiboko nze ate nkwatagana ne mutabazi owejindi no yali tugenda muteeka ku Rwemiyaga wa gundi wa Rwengo tugenda muteeka ku gundi olabe ku squad oyo okolabe bana yafuzi mu batimpule butimpuzi nze kugambye kusanga ko muri amanyama ngori kunyama oli abantu bali mukubonabona mboko kitano nga twali ate bokwatayo tetujibala muri nyama ne nyanzi ne road mayor salongeri yasirukwa osinga ko ne road mayor rukwago kubanga ye musajja watu yesirikira nali akasenteke ne bano ate bajja tulekanda ate nga tibana kye bakola nze nako wabo obulimba rukwago manyita limba ye era tasubizanga abantu ngenda bakolera kino eri akigambya yali akigambya taina gwe era gambye ngenda kola kino ate kiriwa mbule kiriwa yali gwe era yali afurumizako manifesto gendo nonye manifesto ya Rukwago weri ya Kampala weri nti wasubiza nti ogenda kolera abantu emyara ya jabuzi na majegerege ne wano nini nanyenyamu amanyo kunyenyamu bono dao nanena president abasoga bakuba nti yanenamu yaja yanenamu nesalongo lyasire kwago ndoza bambi ekizibu kyafuna bamutusako obulemu obwa wansi no wansi nikiba nti nayinza okubanga takyasobola kukola bulungi yayinza okubanga ti yali bulungi okuva emayo gafe batufumita n'empiso ne katate tulasa tukubabulati engeri gye bajanjaba road mayor kunyiga obunyizi kunguru tekiyinza kumutuusa kwekyo road mayor bamunyiga nnyo naawe abasajja banyiga balaba omuswa guli gwennyini nze banfumitira ddala ne egundi yennyini naye wendi bakufumitamu empiso munankani gundi ono minister kato owa public service yali minister wa security ono mululi mukasa bangamba ne negayira linga mumpe yakasente ndi bubi bino byensaba akamwanyi akamwanyi kali kusula wabi ne bandagirira bwe bandagirira bagamba genda ngenda mu office ya president ne tore bagamba nti agenda katolo akamwanyi goyagala kaki nga ndi bubi nali nsoma njagala ku wakisa fees bakuwe bakiri gundi basali ya state house kye bakola nga mululi mukasampa sente ateza akichupuri yakuwaza bichupuri yampa za bichupuri nengenda mu forex bureau nga kugundi yampa dola bazali 10 nengenda mu forex bureau awo ngo crossinzo ogenze awo nga ku Uganda House bwentuka yo songa basindise n'abantu bali bagala banzije bamare mwaka janja akati bwentuka obankwata bukwasi ngo yine chupuri cyo nwankwata ne bantwara kugunde yo mu safe house che bankola navayo ne bansibo kumare na ku 14 eyo je bansibireyo ne bandeta ne bansura ku Buganda Road olunga soko tubulire embera gye wasanga mu ndi gonya babanga bakusura mugoya nenge yasabye bwet yogera abanye katulu bagalo yugiriki munani nali simanyi Professor Semujumwe ebyo biseera yali yerangiride nti Major General era yakulira abayekera bonna nali sikimanyi nti yerangiride atenga gwali President General nali Secretary General w'ekibiina kya National Freedom Party bantwara gundi bwete nengenda kugira bwente nandi abadonge sinakimanye ekutwara yagala kungwa muye ati ne banzijayo ekukwane bwete nereta amanyo ne bange kwate ekigere bwe batokize byo nobyogera ne banzijayo ati bandeta ne banteka mu nsanafu waliwo ensanafu enene bakubuna obusanafu nsanafu bazirunda batya de omutwe gwenkana guti bwe guti naye garudde bwe bato nalyo kaba kutuuzaamu ekusimba amanyo ku kabina obeera bwerere no gwe byengwadde nkugamba bino ebyeri yasirukwawo bali bakutuuza mu nsanafu nekusimba amanyo kuno ate emikono baba bagisibye beera misibe nokutuuza mu nsanafu ne zikusimba amanyo nga taano n'owulyanga wasiyo nayo nawayogera nobagaba bannange ne bakujjaawo ekijjako ensanafu zino keka hot plate ate bakakola bati nza akabina koloza kwekali kuli kwensingo bweziteza hot plate buno obwezinze nze tugume bakutuuzaako ng'olaba bwe bati ne bakutuuzaako ne kalyoka kakwoca uli akakuyingira kalinga akagenda kutuuka ku mutima bw'oba nakyomanyi oyogera bantuuzaako nze tugume ne bakukwasa waggulu bazinga waliwo bakusibirako waggulu n'olengejja bwoti ng'otunda wansi owulira nga amawugwe gayita mu kamwa gakirira yenna bino ebiva mu nyindo bino emmiira byonna livaayo ne liggwa amalusu ne gayiika
no rajana nendajana andere agacharo n'omuyita bona bajaja bona nemba marayo rwabutomize jaja bambi mfa zaino rumuri mfa baba nenga wana nabo bakulinze eri ogende gye ndoza baninze ngo musajja ndaba mfa ngenda katula kituwakiriza akati bakujjawo nibakufumita omulwa mwana akwata gunnafumita wona empiso neita munetu neiteno okiraba omusajja nenvaayo bwe bamarina kwendale zibasigade bali banteeka kwakada bali neddagala erikaza mangu nibateeka kweddagala nibakola batya nenvaayo bwe namala nibandeeta ekiro sawa nga 9 nibansula okumpi ne CPS awo nibansula awo namanya nti kakati we bituuse nali nsula kasubi nali nsula nakulabi mu zone 6 museere nengamba nti kati okutuuka nakulabi ntuuse nti asina sente kakati ate wano obansudde kati okuvaawo era abalala bagenda kulowooza ndi mubbi banzite kyenakola nze najjamu engoye nali nyambadde ekisaati nenkijjamu nempale nembijjamu nembikasuka wali notambula bukunyigere ng'omulalu natambula kuvaako nentambula mpaka okutuuka ku lugye enakulabye naye nga nze nanzimbye bino byonna era natuukira wa musawo nankola byonjogera bino bankolako ripooti njirina yonna babikola nempaaba omusango Human Rights Commission gwafiire eyo Mururi Mukasa wali kona Mururi Mukasa mwali ye minister kati owa public service mwali yali anzise mwali mu mugambe wati yakikola nga kuli kwa abasajja aba iso abakole ebyo n'abantu lugunya we bali kati Sam Kamya wali kati ndoza meja kati mu kiseera kino Sam tumwetenje wali no mulala waita Sam tumwebaze ali mu office ya president mwebali byenjogera ko bakuru beba kutusa ko bubune bakuru we bali gendo babuze Tugumi wange wali ongenze ko kati nkubule bakwatagana n'omusajja go bayita Patrick Ibembe yali akola mu office ya president jari musajja musoga jari mugende mbabuze ezo zone naziyitamu nga obenyiri be bantusa kwebyo kati mwe muri wano murowoza oliraga nti bamutuluguye batutulugunya dda chovalanze mbagamba nze tugume toyinza kunguma nti ngenda kuvuma kuulira bubya nze nawulira dda bubi tamumbulira nze nabona danze tugume so kati ekibuga Kampala oba Uganda yetaaga abantu abarumirwa abantu febye tuyise mu Burumi obutagambika tuyise mu Burumi nze waliwo kera wontuuka nentuuka onenkaba amaziga nenkaba bannange nze ngeze mu madwaliro gonna nga bagezaako bannongoosa babere ng'abantereza n'omusajja nemba ng'akoze eki nali nakatandika okuwona jjukira bwe nali ku Capitol bankuba amasasi omugulu baali bagumenyeewo eyankuba amasasi kati ye mwogezi wa poliisi ono Kituma yankuba amasasi yali akulira gundi yake yura nga yakulira security yake yura ye yankuba amasasi Kituma kati uno bamukuziza yayogerera police nze tugume mbonyabonye wano kunsi bagala kunzita hati gwoli bwavayo nakugamba tugume hakati gwe nze nali wakufa mu biseera bya Plan 7 nengamba kitange yalwanira ki nengamba nabonera ki bagamba nti omwana w'omulwanyi abeera mulwanyi mutoto ya jeshi ni jeshi hati fete mututwala nga civilian oyinza okuzita nga bwe batajakana nene nkubuulira amazima nti nze tugume mbonyabonye nnyo mu government eno mbonyabonye nnyo noli nakugamba oyo tugume embega tebamanyi bizibu muntu gyayiseemu tebabimanyi twali tulowooza nti abaana be tuleese bana bobukofiira bana abaako kye bakola batuyiyeeyo tuli mu kubonaabona tubonyabonye nnyo mbokitegeera tubonyabonye nnyo nze ngenza okuzaala akaana embeera gyempiseemu ebadde enzibu kugenda mu ddwaliro okuntongoosa kukola biki nsobole okudda engulu mbeemu nze abaana mbazadde bukulu ngomaze kuwona ye naawonye ate kati okola otya mbeera awo nowetetenkanya mbokitegeera kati mwe muri awo tuguma oyo simanyi biki fe tuyise mu bizibu singa akabina bakalaba bandi bategeera kyoyogera abantu bajja kunkwasa obusungu mbalaga akabina mbalaga obwerere bwange balabe bansifumita empiso mbalaga amasasi ge bankuba mbalaga amasasi bugingo ng'abalaga amasasi yabalaga amasasi nange oyo bugingo gwe tugume kume ekintu kyaffe ostegeera hati mwe mugenda kututuusa awabi
mugenda kututuusa okutuusa ekiseera ekyokweyambula tubalage embeera gye batuyisizaamu bano abasajja n'okaaba n'obula yadde ne school fees z'obwana bw'ozaalidde obukulu n'okaaba n'obula n'omugaati ng'omusajja wasoma ng'olina diguri 3 n'okaaba n'okola ki buli kyogenda okukola wano bwe kibakulemesa buli kyogenda okukola wano kibakulemesa buli kyogenda okugira baagala n'ekyokulya kikuleme obule n'ekyokulya ne tuswala mu maaso g'abasazaala baffe ne banazaala baffe n'olema okutwala waakiri 1000 lutwale ku buko ne tutandika okwasa enku ku buko nga wano bwe batutuusiza ku obusungu bukususse kusiibula kati nsiibula ani